Ebbaluwa yiino gye mpandiikidde omuyizi agiregebwa ku ssomero olw'eka gye wakulira ne bakuyisangamu amaaso nga bwe bakusekerera oluusi ebyetaago nga birwawo okulabika nozibwangayo entakereeka okubikima olw'abazadde b'okutegana nga tebafuna naye n'otaterebuka n'onyiikira emisomo gyo. Ebbaluwa eno nsabye nnyo enfuukire ettawaaza ennengezeeyo eri abayizi abagwa mu kiti kino era bw'oba muzadde ng'ekutta mu babiro n'aba nkuyiseeko nnyo omwana wo bw'agiwulira. Ebbaluwa eno ngikoze nga ya kikolosoofa etuuke eri bannyiniyo gye sirabisa maaso era bwino w'ekkalaamu annyambye okugibaga awagiddwa ambasada Alintuma Nsambu. Omuyizi waffe simanyi oba ebbaluwa yange eno eneekusanga amazina ga Kalevu omaze okugazina wabula njagadde nnyo nsooke ensaasira oyo gwesangiriza bweti nga wanjala mukeketa. Weebaza emisomo gyo era weebale ekkalaamu bakadde baba bakuzaala ne bayola ne bakuza ate ne batwala eddaala bakugondeze mu nsi eno ne bakuweereza ku ssomero obangulwe mu magezi g'ensi eno edduka emisinde ng'ejjudde okuvuganya. Kimanyi by'oyitamu ku ssomero oluusi bikalu bayizi banno batuula wali ne bakusekerera olw'okugobebwa entakera ebisale okubinona okusomera mu kagatta akamu olubege ne kataga okutuuka leeti obuggo ne bakugabanyiza okulya oluusi ebisiikirize ng'emmere tewasasula n'olemera mu kibiina mu budde obw'okulya ekiwunga ne weekwasa kimu nti osoma bitabo byo. Ekyomukisa amagezi ddunda goya gakuwa bw'otuuka mu kiraasi obaleebya nnyo ne bataga leka nzike eddimu ddunda ayanguyiriza abazadde abagabirire ebyetaago byonna okubikuwa. Totendewalirwanga munnange ng'olabye bataayibo bazadde baabwe nga bajjira mu gamotoka ensaalwa n'ekuluma ng'obalaba bazinyoola badalya ng'owuwa akunya kagaali ne bakusekerera. Teweekwekanga omuzadde tebamupimisa maaso zikusookanga ennaku ne zitakugoberera nyiikira kkalaamu enkyemirimu gwajja okugigaba. Bwe mutuuka okukola ebigezo ne gujabagira banno babatonera nsimbi ezikoleddwa entuumu mbu nga babaagaliza nnyo ebibuuzo okubiyita gwe ggolwa essiba endagala ali bakusibirira. Kirungi okusanyusa omwana omwagaliza ebirungi naye wamma owuwa omuzadde mu busobozi bwe tofaayo ku bunene bwa birabo banno bye babasibirira, faayo ku mukwano omungi ogw'oyazze okukikuwa n'ekiri mu mutwe gwo kyoyize nga musoma. Engalo nga bw'omanyi Katonda okuzituwa tezenkanankana enkula yaazo yayawuka naye emigaso gyazo nnaabwo ogiwulira nga gyenkanankana eri ky'oyagala okuzituma. Kale abazadde baffe bonna tubawulire tubasengamu ekitiibwa tetubayawula. Katonda abasanyuse nnyo ng'ate bw'agabirira kossa abasomesa abakeera ennyo okutujuna. Tuseeyo omwoyo eri ebyo ebisomesebwa okweyisa obulungi ne bannaffe be tusoma nabo wadde muva mu maka ng'endabika yayawuka. Ensi ebalinze kye kimu okwolesa bye muyiga ate oyo gw'ogaya mu kibiina ne mumusekerera wati enkya n'omusanga nga yalina omulimu gwo. Ebbaluwa eno mbawadde yakubagumya eba mpeereyo n'essuubi eritaterebuka era bwino w'ekkalaamu ennyambye okugibaga awagiddwa ambasada Alintuma Nsambu. Nze Maseruka the Poet.